oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, buterevu nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV. Nze SULA SSENYONGA okubeera mpozi ngate nkutuusaako amawulire golina okubeera ng'omanya ku lunaku nga luno olwaleero. Embeera ogisanze otya, obulamu obusanze otya, gowe not followinga. Tugamba nti wale kubeera mpozi ngate otulaba. Olunaku olwaleero ngenda kuleetera mpozi amawulire amapya agakwata ku Basajja Mivule. Basajja Mivule ayingidde State House nga ayagala President Museveni amuteeke ku kiwayi oba muwe obwa komanda mu kibuga Kampala mu Central Uganda asooka afugaze NUP. Baligeya hawa nkubuuzaako nnyo obale kubeera mpozi ngate otumbudde otulaba bulungi nnyo. Ne mbuuza ku Lana Sofia ogamba otya, Saleh Al Husina, Shakira Muganga, Aisha Birabwa. Ne mbuuza ate mpozi ku Esther Nakimera ogamba otya. Ate mpozi n'abalala bangi nnyo abatuliko abatufollowinga wano mu bitundu ebyenjawulo mu buli mbeera yonna. Kale tubagamba ekintu kimu kyokka, mweyongere okubeera nga musubscribe nga sharinga video eno omuntu asobole okubeera nga agifuna bulungi nnyo, kubanga tukuwa amawulire agaliwo okubeera mpozi ngate gatambuzibwa bulungi nnyo obanga gatambuza enjiri obulungi giwetaaga okubeera mpozi ngate omanya. Omukulu Basajja Mivule ngenda kuteerayo video ye ng'ali mu State House munda, ng'ensonga emututte wa mwami Museveni ayagala asooka amuwemu mu kintu amukwaseemu ne bwe ba wiiki asooke afugaze abasajja ba NUP ne kyagulanyiwaako. Wiiki ewedde nabaterayo video eya omugenzi Zebra nga naye mission yali yeemu yakufugaza NUP n'abalenzi ba Bobiwine nga bo bagenda kukozesa bikonde na nsambagere. Jukira abadde alina ekiwayi ky'abasajja abalenzi abakolamu ab'emifumbi abakubi b'emigere n'ebikonde 400. Naye oyo wetwogerera Allah yamujjuludde. Kati Basajja Mivule yayagala ate omulimu, naye ate Basajja Mivule tagenda kukozesa bakubi ba bikonde oba nsambagere. Ayagala ddire amajje agavudde Somalia gaba akozesa. Jukira Uganda yesinza amajje mu Amison, eyo joint army ya Afrika yonna, ne Uganda yebadde esinzaamu amajje. Kati ekiseera ky'okulonda bwe kyatuuse ne bajjayo ko kubamu bajje bakuume eddembe, bajje bakwasisa okulonda, si kukuuma ddembe, bajje bakwasisa okulonda. Kati jukira abasajja babadde bali mu war zone ewa Somalia, babadde balina okusooka bwe babaleeta babazze mu rehab bagambe nti kati eno gye mukomyewo tewaliyo war zone, nti eno gye mukomyewo tewaliwo bakubi balumira mwoyo, tebaliyo. Oba ntegeera. Naye yeyo yabaleese yabakwasiza bukwasa bantu. Kyovola bamukwekalakasa okuwedde kuli mwalabako abasajja abakubanga abantu ku nnyama ng'oli talina kyakoze ne bamukubirawo be babamu ku basajja. Kakati n'omukulu wa Duumire amyuka omuduumizi wa poliisi Paul Lokech, oyo naye y'omu ku abo. Omukulu gwe batadde waneno Kayanja simanyani y'omu ku baavudde wa Somalia. Kati abo bo ba nonsense maani omukulu Basajja Mivule bayagala okukozesa aberenga yabaduumira abaffe. Alina obukugu obumala, alina kiki ekimusobola okugamba nti yasobola okuduumira abasajja abo bajenerali ne bamukkiririzaamu. Ankutereyo vidiyo eno. Olwaleero nzize mu makago wa president okusinkana President Museveni era njagala n'abalage State House, ndowooza mugiraba. Ekindeese wano kwe kugamba president nti ekintu akimpeemu ne bezinabe ennaku 3 okyegera malo okuteeka Bobiwine walina okubeera effujjo lya Bobiwine okusaddaaka abantu okuttisa abaana baffe emizimu gye ne gibanywamu omusaayi. Nzize kugamba president ekintu akimpeemu malo okukwata Bobiwine n'abayayebe tuluke tugende mu kalulu kubanga obuyinza mbulina ate mbusobola. Okyegera njagala kufufugaza NUP
Amajje gano gyaleese okuva e Somalia njagala mbeere nga nze nga commandinga Kampala malomuse kamwe emirembe na buli kibuga tulyoke tuyingira akalulu. Bobiwine ngenda muteeka waalina okubeera lwe mujja okutegeera Basajja Mivule nti nange lino eggwanga. Otyo video ogiraye bulungi nnyo. Oyo ye Basajja Mivule nga agezaako kunnyonnyola nti ye asobola okufugaza Bobiwine. Ebintu bingi nnyo ebibi ebikonjeddwa ku Bobiwine. Bagamba asaddaaka, bagamba attisa abaana, bagamba akola ki, ne tebeebuuza ani atta abaana. Kubanga nzijukira mu kukwekalakaasa kw'abaana nga badimandinga Bobiwine ateebwe, era bennyini abapoliisi n'abasirikale be battanga abaana. Sirabangayo muntu wa bulijjo yagenda n'akuba munne oba n'ayasa oba ejjinja oba n'akola ate n'akuba munne. Wabula era Amajje go ge gatta abaana. Kati bw'ogamba nti attisa abaana ng'ate gwe obatta gavumenti gy'owagira yeebatta, awo beera toli feya. Ekyokubiri, constitution ya Uganda ekulagira bw'obanga olina obukakafu n'obujulizi nti Kyagulanyi atta abaana asaddaaka, genda omuwawaabire. Tugambe nti gwe tolina lukusa Basajja Mivule luwawaabira Bobiwine. Genda omuwawaabire olete obujulizi bwo, wowe yasaddaakira, yasaddaakaani, ebisigalira baabiziikawa, mubiziikuleyo, olete n'ebifaananyi ebiraga nga asaddaaka, buli kimu. Gavumenti ejja kukwata Bobiwine oba poliisi ejja kukwata Bobiwine emusibe. Ebyobufuzi ebyokubeera mpozi nga mwesaaba obusa temubisinza abaana ba NUP kubeera nga babizannya. N'ebimu baleka bireke, ebimu babakomako bukumi. Mukama waabwe yabakomako bukumi n'agamba tetujja kutambulira eyo. Ekirala Basajja Mivule gwe bw'oba olaba mu ntegeerayo, kubanze ndaba buli gye weeyongera okubeera nga okula n'entegeerayo egenda esalikako. Kuba waliwo vidiyo kati emyaka gye omuntu by'atasobola kukola. Waliyo omuntu by'atasobola kukola okusinziira ku myaka gyo. Ogenda opposinge nga bw'oli mu State House, ogenda osaye Mwami Museveni. Gwe bw'oba olaba Mwami Museveni ne weebadda kiikemu ne butikitiki asobola okuwamba okomandingemu ku majeege oba okwatemu mbofuge eggwanga. Olaba agaana mu biseera bya kazigizigi bye tubaddemu ebya COVID nga constitution ekulagira okusazaamu okuyimiriza okulonda, ne president n'asooka n'addako ebbali, at least speaker Rebecca Kadaga akwatemu mu kintu nga speaker paka embeera eno bwevaawo netegeka okulonda. Olaba agaana mukwasaamu ye Rebecca Kadaga eyasoma, aliko mu bifo ebyobuvunaanyizibwa, alina abagobereza abameka abamukkiririzaamu, ate nga ategeera okusinga emirundi 100. Omusuubidde asobola okukwasa gwe ng'oli yakimumma. Kuba bino byonna ebibaddewo okusinzira mu mbeera eyiwo, tubadde n'ekirwadde, okusinzira ku constitution mu mbeera ez'akazigizigi, okulonda kuba tekusobola kugenda mu maaso mu kuyimiriza ne mulinda. Pulezidenti aliko n'asooka n'adda ebbali, sipiika n'agira nga atwazaamu ekintu, embeera bweggwawo ne bategeka okulonda ne tugenda mu kalulu bulungi. Naye olaba ekyo Mwami Museveni yakigaana. Olwo ate gwe okuwaamu mbu okwatemu okomandinga Amajje. Sebo okomandinga Amajje mu muwambe, golowooza ye musiru. Okomandinga Amajje mu muwambe, jjukira obadde weegwanyiza entebe y'emyaka na myaka, bwavu bwe bukukyusiza n'ogamba kangende nno ne kasente wa Mwami Museveni nefuula akyuse. Wakyuka naye mu mutima naawe ekituufu okimanyi. Ekituufu okimanyi. Ne baba kukwasiza ka police post kamu ka ku kyalo, olinza okubba ekyalo kyonna n'okimalawo. Sijja kubeera nga nsukka wano eno, tubagamba temuva ku BOCAT TV. More programs to come. Tulina mpozi ate love doors tubeera tugibateerayo mu beats, era ng'olunaku olwaleero mulindirira ate mpozi ekijja ne mwana muwala Mina Height. Nze Sula Ssenyonga, mubeere bulungi, mweraba. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli. BOCAT TV